Yesu ketugenda maaso mbufunze tandika butandisi. Kakati waliwo mutaka ali mu kutoolako, ali mu offroadinga. Offroading mbulamu bwa buliyo kirungi, naye abakyatikkula atikkula, kumbe watikkulidde waliwo ayisizaamu omukono nakwata obulimaawa amusse. Ekyali tandikwa firimu egenda maaso evudde bannaffe aba Bumala Films. Kibooko nevuga Bumala Films International Bumala Studios. Ekyali tandikwa firimu egenda maaso eno sagala bakunyumirize nateera antu kutuusizaako egenda maaso. Busura Rafairo ye nannyini firimu asooka tutandika butandisi eminateera overstayed. Wali obaddeko mu overstay kati firimu yino etandise. Rosella K Abroad nga yakulembedde abazanyi. Ekyali tandikwa tugenda maaso. JJ Bassman Pro entandikwa firimu egenda maaso. Tusubwa Suma Brenda entandikwa tugenda maaso ateera nagambye okuva mu music production ate nga Nsubuga Ismail naye akomyewo. Ekyali ntandikwa egenda maaso. Atuhire Vincent. Kakati nga tutandika waliwo omwana obwala ayingidde olusuku. Ono nno ye Rosella Abori original names. Nsubuga Ismail yakuyiza story ate nga Suma Benda welfare. Naye abajja okuyunja ettooka asoose kebere oba lye ettuufu. Aba atema ayunja. Busura Rafairo ye producer ayunja ettooke lye atema n'awuliranga ekinu. Busura Rafairo director. Ekyali tandikwa firimu egenda maaso. Agenda maaso ali mu kutema ettooka aliyunjizza naye enkoonere awulira engeri enkoonere evaawa ali mu lusuku lwe aranise owulira amaloboozi agali weird. Ekyali tandikwa firimu egenda maaso nate nga bulijjo nagambye emizi nkoleza eno tosande kuleka ndi ogisubwa tandika butandisi. Ali mu kuyonja enkoonere gyawulira enkoonere oba evaawo enkoonere. Kati ye ebyenkoonere teyabifaako ng'azinga nkata ye asobole okwetikka emmere ye. Oba oli awo agenda atayalise omwami ettooke Nandigobe azinga nkata Nandigobe ali ku nkata tayina buzibu bwonna. Biseera bya misana azinga enkata abe nga atwalira ettooke omwami afumbe ettooke ayagala genda kuggiisa ttooke. Nandigobe nga yeetikka ettooke ava kuyunja ttooke mu lusuku agenda atayalise. Munange tumulengera yeeyongerayo. Tewaliwo wasiwasi oba taratibu yenna oba hatali. Ava mu lusuku budde bwa mutuntu agenda okulira amaloboozi agamusekerera. Awulira abamutemera obukule amaloboozi agaseka. Mulimu bannankerekejje ne basenkerekejje. Munange nga yeeyongerayo. Ekyali tandikwa firimu egenda maaso kiki ekyamukanga mu lusuku misana ttuku. Ettooke terimulemye okugyawo. Ogenda okulira okuweekera okwetawula omuntu kyasanga ava okubalgo bw'embalaasi. Olusuku lulwe teruliko bbanja naye awulira amaloboozi agakala ekyezi. Kiki kino? Ekyali tandikwa firimu egenda maaso. Ekintu kimukanze ng'omuntu waanakubako amakutu. Owaayi kanve wano kiki ekimuteze? Waliwo ekimukuta amagulu. Ettooke yalireka basanga olusuku lulwe tebalubanja naye embeera emutabukidde. Ettooke yaleka awo nadduka. Ettooke alese awo yanonye enkota olugudde ati asigazza biwagu. Yadduka ku bandulu embeera emutabukidde kyaguddeko nkoko baana tamanyi ekintu kivudde ewa luddawo omuntu akuteka tomulaba amagulu bamukutte embeera gyalimu nkugambe yakana okutuuka no yasanga muyaayu. Omuyaayu ogwakula ogwenkana embuzi. Muyaayu kyogwo gwatunulira mutunulire. Kiki ekigudde mu lusuku? Bannange lino linaabadde ogomanyi abantu b'ensi balogo ayinza okulemesa ennimiro eyiyo. Amaloboozi muyaayu ekimukutta ebigere agenda okwetegereza eri alinga alengera omuntu.
asobeddwa sebo nyabo owaye Hello? owaye nyabo ono gwalengera tamutegeera amulengera oyinza okumpulira munnange ompulira tamuwulira ye yandimuwulidde lwaki teyandikyuse alengera omuntu wuli eri ono omwana asobeddwa banna nyabo ogenda otunulayo gwoli wabadde taliiwo kiki ekigudde mu nnimiro oba n'ennimiro y'abantu ne bakusuula eddalu ne bagikulemya anti nga yeggwa abaza amatooka amasava ku mutala abantu ne bakuloga nga bakwogerako oli makawuuwo n'ojjula nnyo kwegamba oyazza mangu omukono gwo guliko omukisa gw'okwaza abantu bayinza okusuula eddalu owulira amaloboozi bannange ntidde buti omanyi n'olusuku we balima bagamba lyali kubo lya musambwa ettooke lyayinjizza nga limulemeddeyo oli ku kitotuulira bamubuuza okolaki awulira amaloboozi banange amanyabo kiwunye obudebuze ku bunabwo omwana wabwala akoze atya essaawa zamisana mutuntu ettooke ne liggwa omugogo gwebundudde olaba omugogo gwebundula ne gumugwa wakati toyinza gamba mbu tewaliwo kikyamu ekikyamu tekiyinza butaba ogenda okwetegereza empango y'ekikajjo gye yava n'amanya nti kati yawedde bebi gale eri naawe tombebisa bebi what are you doing kiki kyokola oyagala kutwogeza ku kyalo oli mukazi mukulukuttako oyavula lwaki oleeta emizanyo nze nkoye nange tota bintu byakunzanyisa lwaki otandika okunzanyisa ebintu ebyo obadde onfubutula nze yagenze ndeeta ekikajjo omukwano nkususize ku kikajjo kyokka mbadde eno nazze kuyunja ttoka ate kati gonkanga nze nkoye kanve na wano baby sweetheart please don't go just like that nze ndeka kyokka nenjala ennuma nzize nfumbe emmere nonye emmere oli mu byakunkangakanga genda gwe oba weereetedde emmere omukazi waliwo ekyamutabula ekyaddala kiki ate kyenkoze kikyamu bannange nze omuntu azze ono kwe kutunatunula mu lusuku naye nga mubaddemu ennyamiishwa olusuku lubaddemu ennyamiishwa munange omukyala ng'akomawo ewaka kati yatuula ku kiyungu wali n'asooka abirowooza ani abadde amulemesa olusuku lubaddemu ekizibu kyatategedde ludawa gye kivudde amuloboozi agamugamba yeerabidde weerabidde otutwerabidde lwaki togenda maaso ettooke lye baayonja okuba baleeta enkoto ono yalireetera mu biwagu naye kibadde ki omwami yeebuuza kibadde ki kiki ekikufubutudde obwenkanidde awo n'olyoka oleka amatooke emabega ogasaasaanyiza obwenkanidde awo kiki ekigenda mu maaso omukyala kiki kumbe ekintu ky'oyinza okugamba nti oba oli alabika yeekanze omanye omuntu omutuma abakazi baba bakyejo nnyo ayinza okuba agenze mu lusuku n'atya buti siye gwe obadde nga oba nnyini kati weekaza nze nvudde eri na kikajjo kyange naye ngamba kanzije nkusuprising with a sugar cane kumbe oli ku ttaka oyavulanga baana bato nebuuza lwaki omukazi omukulu ayavula gwenjagala sigwe abadde nga oba kati oŋŋamba njavula nakugoba zizebuzi nakikajjo ng'oyavula amusibyeko ekyokwavula yagala muswaza mu luga ze mmere ndeese teeka eriwe n'afuna amaanyi n'awaata ku kintu ekimujje mu lusuku talina n'amaanyi gawaata tasobola kuwaata ekyali ntandikwa firimu egenda maaso munange ono ng'ateeka muli ekikajjo efirimu egenda maaso nagambye nga buli gye minze nkuwereza tunuulira omukyala amaanyi gamuwedde tutandika butandisi kati nona amazzi tewali waliwo emirimu gy'omwami ewaka egy'obuvunaanyizibwa kati yasituka aleeta akambe bamuyita Rosella Abwoli original names era ng'atuweereza mu firimu yaffe eno gyetutandika emanyikiddwa nga Overstay lwaki bagiyita Overstayed
omugenyi bw'okyala tokyaluka. Okimanyi omugenyi akyala n'atakyaluka abeera mu overstay. Kakati waliwo omusajja wuno omwana amutagunze ekisaati kyona aliko agenda mugga, naye ono atandika neyokulira amaloboozi. Jukira aliwo ekyatawanyiza omukyala, kati ono atandise owulira amaloboozi. Akakuba akagenda emugga ke kano, kuba wakati wabadde mazzi n'agenda aleeta amazzi. Munange omukyala alika ng'atandika kuwaata ttooke. Omwami agenze ku luzzi tannadda. Omukyala agenda maaso ali mu kuwaata, naye aba ali mu kuwaata ebikuta ekikajjo. Jukira oli yaleese ekikajjo ekikaka, yaleese ekikaka. Kati ani ali mu kulya ekikaka? Ebikuta byetadde wali omuntu alinga abali babiri bwe biwera we bi nedda wowe ebikaka. Ani ali ebikaka? Ebikuta byebikaka, ebisunku byebikaka gwe nebiwera. Abooli atya, abooli naggalawo. Efirimu egenda maaso. Ono yakiridde ku luzzi aleeta mazzi. Firimu tulaba overstayed. Nagambye okuva mu Miss Productions natenga bulijjo njagala weetegereze tunuulira. Kakati agenda otuuka ku luzzi, agenda otuuka ku luzzi. Gano amazzi agali ag'enkoma. Kati ogenda okwetegereza mu luzzi, waliwo omuntu eyamuva emabega. Omanye amazzi gano gabanga endabirwamu. Yalaba omuntu abadde amuva mabega. Kiki ekinkanze? Mukwekanga jjukira ekidomola akitadde ne kigenda eri. Yabadde agamba omukazi mbu simanyi alabika akamunguluze. Kati ye kiki? Amazzi nga gamulemye. Ladies and gentlemen, omwami gye yagenze ku luzzi waliwo ebizibu ebimuguddeko. N'omukyala gye yasigadde wakawo ate emmere eremye. Waliwo ali mu kususa ebikaka. Ebikaka entuumu tezeeyongera. Waliwo ali eyeggalira mu kiyungu egeni. Egenda maaso. JJ Bassman original names. Weetegereze firimu. Njala yendi obubi nandisoose kulya kikajjo. Njala oluusi badokita bagatunywe nnyo, naye ninza okuteera omuntu aha ajja mukuba akutta oluga ajja musabula. Ekidomola nno kyabadde kigenze najja akikunukkiriza akijjeyo. Ekidomola kyagenze akikunukkiriza n'omuntu okugwa mu luzzi. Amazzi ago oyinza okugalaba nga ag'okumpi. Akisigaki togwa mu luzzi, oyinza okugwa mu luzzi tabbu nejja n'asika ekidomola. Amazzi ganaagatwala, amazzi anaagatwala. Efirimu egenda mu maaso. Amazzi anaagatwala. Amazzi galinga agataatwalike, naye ng'omusajja oddeyeka nga tolina mazzi kitiisa. N'akomawo afukamira addemu asene ku nkoma atutubika yeekanze. Baneene bw'obeera gwe zino enzizi z'omu kibira mutuntu omukaaga. Kati omukyala gye yasigadde ewaka taalinaku ekyesuubo kwe baawumuliranga, naye waliwo eyeesuuba. Ani yeesuuba? Omukyala ali mu kiyungu yeggalidde, eyalidde ebikaka ebikajjo, eyalidde ebikaka bwe yakkusa ali mu kwesuuba. Bannange waliwo ekintu ekikulumba mu makaago, ng'amakaago ne bw'oba ogaagala nnyo, waliwo embeera ebeerawo kwegamba nga mutuufu tolina kyakkola. Mbeera nga weeri naye nga tolina kyakkola. Weetegereze firimu egenda maaso. Talina gwalaba, maaso ge gamulimba nedda. Kumbe waliwo eyeesuuba, waliwo eyeesuuba.
yakuse ebikakali mu kwesuuba amaaso tegamulimbye ono yeesuuba yani siwa wano siwa bulijjo yavudde luddawa atunula alabe yetegereza yafuna linda kigweyoomira muganda yeesuuba agenze kamunguluze banywawo okunywa amazzi yaluddeyo mu nnimiro omuntu saawa 6 tolina kye waalidde obwongo buwunga maaso gamulimbye ogenda okwetegereza kati waliwo azze n'enkumbi n'ekitiiyo firimu yiino agenda okwetegereza ono ava kulima mu nnimiro endabika ya mupakasi nga atali Yese Kabembe Ismail original names kati ono teyamuti alinga gwamanyi naye waliwo gwe yabadde tamanyi ono naye tamutegeera bulungi wali obadde kaawo nga oli kumpi ennyumba eno wali eri waliwo ennyumba endala ono omwami gy'abeera alinga mulirwana naye mulirwana ayita nnyo ewaabwe wano gwe babeera naye mulirwana naye ayita nnyo ewaabwe kyava avaayo kati kirabika mulirwana ye tamuyinaako buzibu naye lwakuba naye embeera ze tezitegeerekeka n'asooka alingiza waliwo abadde ali ebikaka kati ono atambula agenda ewa mulirwana ne tudda eno eyagenza okuleeta amazzi wuuna akomawo eyagenze ku luzzi wuuna akomawo firimu egenda mu maaso njagala weetegereze tunulira tuutunu naye yeekengera ekkubo atya olutya teyeesiga gy'alaga teyeesiga gy'ava wakati mu bbala n'olaliikirivu ogenda okwetegereza omwana gw'ataalabye ng'agenze ku luzzi ono omwana eyabadde agenze mu kino ekisaati kino ekyoli aliko akyambadde ekisaati nno nakyo tebakiwaako kukyoza lwaki ne bano oba bannannyini kyo tebagaba sabbuuni gwe ate ekisaati kigubye bulala tebakyoza munnange weetegereze firimu kati ono alingizza omusajja ono eyavudde okulima egenda maaso nagambye evudde mu Babomala Studios ogenda okwetegereza awabadde ebisuka by'ebikaka tebiriiwo ebisusungu ebikuta waliwo ebintu byolaba oba nolaba ng'otandise okuwungirira abadde alengeza mulirwana kati mwami yakomyewo nga tatandika okuyita agaba we mukwano gy'oli baby sweetie honey dear swira amuyita swira swira ate swira ati amulaba eyabadde ku kyesuubo eyalidde ebikaka ebikuta abijjeewo omukazi ono ebintu byalaba ekigenda maaso kiki bannange kiki bwojo ebikuta ate waliwo yagenza asuulasuula ebikuta waliwo agenza asuulasuula najja nga agoberera eyabiyoddewo agenza asuulasuula eyayoddewo ebikuta agenza asuulasuula ogenda okwetegereza neyekanga amalaalo ebikuto bigoberera byamugusa ku malaalo bimugusiza ku malaalo
leka bwojo. Amalaalo tagamanyire nyowe. Amalaalo ng'agoberera ebikajjo abadde talabanga ku malaalo gano abami n'abakyala. Omuntu n'obeera awantu nga wakaawo naye nga kuliko amalaalo naye nga togalaba ageekanze n'ayitawo. Waliwo embeera egwawo ajja agoberera bikuta. Ebikuta bye baayodde oli yagenza asuulasuula n'ayitawo. Obulamu bw'omukyala atabubeerangamu. N'asooka ajja yeetegereza amalaalo. Ebikuta baasudde ku malaalo. Amalaalo gano g'abaani? N'asooka yeetegereza nnyo amalaalo. Gaaga amalaalo bagaati si malungi kugabala. Si kirungi kubalaabala malaalo. Naye baagateeka amalaalo gano. Ono kyamumala enviiri ku mutwe. Neba negusajja gwe. Kati neze nako ebintu by'okukangakanga. Namugaja ngolabe. Wali olabyeko bino nate? Kikyondaga. Tetuzikanga ku bantu wano. Wali olabyeko? Tetufiirwanga ku bantu. Ani yaziika abantu ku ttaka lyaffe? Sooka olinde. Ku ttaka lyange? Mwami. Kirabika omwami ayagala tukanga atugobe ku ttaka. Amagombe ku ttaka lyange. Abasatu abo kwenti gobala basatu bali bana. Waliwo wali eri eyagwako ekitooke. Baziikawo bantu bana. Ono yagamba kirabika aliwo yabaziika anaatukange. Ayagala tugoba ku ttaka. Alabika ono mulirwana. Kino tulina okikomekereza. Saagala kasasiro ono katemba sijja musobola. Ono omusajja tali serious. Ettaka twaligula ayagala tukanga litugobako. Obooli awo byewuuno amawuuno ge tutandika okulaba alaba amawuuno. Lwaki atandika otufuukira ekirala? Olaga wa? Yakanda mugamba linda. Ono kwe kuyitawo. Ogenda okujja? Kiki? Oba nsooke meggane naye. Nandisoose kumuyoola. Naye nedda. Ng'akwatirawo. Ogenda kukola ki? Gano amalaalo ngenda gasenda. Ng'asooka akwata enkumbi. Yalowooza oli yatemye ebikata. Okola ki? Oyagala kuggyawo bantu bano. That's the reason why you're moving them today. Ngenda bajjawo leero. Tobajjaawo banne ojja kuzuukusa ekizibu. They are not our brains. Ago si malaalo gaffe. So lwaki agamalaalo ngenda bajjawo? Agamalaalo gakuva wano. Go and report to the chairman. Lwaki tosoose kulipotinga wa chairman? Lwaki chairman mugamba nga things have I been to the authority. They are not helping us. Amateeka gatajja tuyamba sijja gamalirako budde. I'm removing this. Ngenda kuggyawo. This is my land. Ettaka lino lyange. Sigenda leka malaalo gano. Malaalo gagende. Atandise okugalima. Emisala bagikanyuza eri. Amalaalo ayagala kugasenda n'agali moving. Amalaalo n'aga bannange ono yatya. Oli moving amalaalo ojja tuleetera obuzibu bannange otusse mwami tewakali movinze. Amalaalo yagali movinga. Bwe biba bikata n'abiseeteeza. Naye ojja kuseeteeza n'agaseeteeza amalaalo. Wati oba okyalima n'olima akaba. Olima akaba k'omugenzi. Amalaalo ge yaleka aseeteezezza. Ogenda nga tebannabaako ne baatuuse nga gaagano gazzeewo n'emisalaba gyako. Wali owuliddeko ekitagenda okufuukira kye baawalula n'ozanyira ku kintu ky'otamanyi. Amalaalo gaava okulima n'emisalaba gyakanyuze abaami n'abakyala bwe twogerera gazzeewo dda eddanga bwe liba firimu yeno. Kaakati munnange bwaziba ne bukya.
kati ono aba akyali mu kusenya mannyo. Efirimu egenda mu maaso. Agenda okwetegereza yenno teyasobodde kukiraba nti amalaalo omusajja ge yaseeteza gazzeewo tebaakirabye eggulu, naye ng'awo wennyini okumanya baagazizaawo bali baagasosesose n'okulaga ne bongera okugagumya. Kati buli ogazannyirako gaguma nnyo n'okutuuka okuba ne weetaaga guleedi ogagyewo. Ogenda okwetegereza omusajja atambula dda muli mulirwana. Kati yamulaba n'alowooza nti yaava okgazzaawo, naye ng'amalaalo gezizzaawo gokka. Kino kye baliko kirala. Baagwa ku kizibu, baagwa ku kizibu. Weetegereze firimu, weetegereze firimu. Omwami akeera ku makya alingiza. Omukyala ali eno, omukyala byamuweddeko dda kikintiraba. Akaami kali kaakali kamulirwana kalina ku byako, kamulirwana kalina ku byako. Efirimu egenda mu maaso, efirimu egenda mu maaso. Weetegereze, tunuulira. Ono asaaga. Efirimu egenda mu maaso. Musajja Muyisiraamu n'asooka afuna anaaba. Kati ono esooka n'amutunuulira. Kati omanye ekyasinga okwewuunyisa, omusajja yajjanga buli lunaku n'akima amazzi gaabwe. Amazzi gaabwe amma kyewuunyisanga lwaki gaggwangamu, kumbe ke kagakima. Kati bakayombesa akasajja tekabaanukula. Lwaki tokozesa amazzi go? Toyagala kukima amazzi agaffe goonona. Kamulirwana kasula wali agabe bano balina amazzi gaabwe mu pipa kaganonanga. Kaakati kirabika chairman ono yagenda obimaliriza, kubanga ono omusajja asusizza akamanyiiro. Atumanyidde obwenkanidde awo. Lwaki atumanyidde obwenkanidde awo? Firimu egenda mu maaso. Kyokka nno yeefula atampulira. Ogugamba buli lunaku teguwulira. Mpisa mbi ze zigujjudde, gujjudde empisa embi nyaabula, empisa embi. Weetegereze firimu. Munnange ali mu kunaabako. Ani yagamba nti omulimi takuuta kakyakya? Omulimi n'akakyakya akakuuta. Bw'oba obadde tokimanyi nti omulimi akuuta akakyakya aba alina okukakuuta. Chairman Jebale ono atuukidde wa chairman. Waliwo ebibuuzo bye njagala okubuuza ssebo. Omusajja ono yatuguza ettaka, lwaki agenda maaso n'okuba nga atumalako emirembe? Bw'abanga ettaka lituguza ng'akyalyagala, lwaki yandibadde alituguza? Kati yatuuka chairman ali wano. Ensonga y'omusajja ono chairman wandibadde ogikolako mu bwangu ddala. Omukyala yasigadde eka, oli yagenze kuyomba na chairman. Ono ali ku ssimu. Ne kavayo kasanuula ekirevu kyako. Kava kuuta kigere. Kati oba ekigere ate oba wanaabye kyaki. Kati ssebo kajja kaku. Ogenda okwetegereza. Oba kanaabye ate ne katambula. Kati kagenda okwetegereza. Sooka olindeko. Kwekwata ebbaafu. Ono n'akatunulira bw'akaziimuula. Kubanga bulijjo kabatawaanya, kajja ne katwala enkumbi, ne katwala amazzi, kakozesa ebintu byabwe. Kati oba ate akagere kabadde ki? Katambulira nnyo mu bigere, kati oba eriggwa lyakatunze. Kati bwe kaakutama ne kanyigiriza olubuto, ne kalyoka kanyiga olutima. Ate kadanye empafu n'ebijanjalo n'ensuwa. Kati osobola okutegeera akatogo k'empewo akali awo. Bandage
Empewo kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, naye empewo ki? Eno bagiyita empewo muziiza mawuggwe. You have also been in this drama of this. Naga nkwere ddala kasasiro ono Katemba agenda maaso n'okolebwa sijja musobola. I want to say the land to you. Kali chairman ali mukuuna. Chairman ali ku simu ye. Ba chairman abennaku zino omuntu n'ombulira ensonga zo nga takuliiko. That is this kind of drama. Nze nkola Katemba oyo yatambula musajja atulava nenga chairman ali kubye teyamunyega wadde ekigambo. Tamuyambye. Kati waliwo yetegereza musajja mukulu gyava kuyomba. Efirimu egenda maaso. Ono akyali mu kivundu oba bamusibyewo naye bayiwa amazzi agamuyiridde. Niwe omusajja ono lwaki akola efujjo eryenkanidde awo? Lwaki omusajja ono amalako emirembe? Efirimu egenda maaso. Lwaki omusajja ono amalako emirembe? Wetegereze. Lwaki omusajja ono abeera amalako emirembe? Omusajja amukubye amazzi. Kati agenda okwetegereza n'aleeta neera amazzi anoona gaabali. Ono ali wano yeekyanga awuli agala musajja ono oba musoge guti ogwo tegumala. Naye lwaki omuntu abeera atutawanya? Kati kumbe ono atambula kyava ajja ono ayagala kuyingira efumbiro n'akwata ejjambi akasajja akateme. Kati agenda okukatema, ayagala okukatema ne kakwata ekitiiyo. Kati okakwata ekitiiyo yatyamu. Oyinza obuba obubi ejjambiya ne kakukuba ekitiiyo n'atambula nga adda muli. Obusungu bumutta. Kati kumbe ono naye atunula nga alina kyatategeera. Kwegamba alinga naye alina ekimutabula. Waliwo ekimwambala ne kimukozesa ebikolo eby'okumanyiira banne. Naye ajjukira bujjukizi n'alabira awo nga abamanyidde. Kati ono yajja n'akwatamu engoye n'ensawo n'aggalawo enju. Ennyumba agiggadde. Kati ennyumba bw'agiggala weetegereze firimu egenda maaso. Tunuulira. Efirimu egenda maaso tunuulira. Omusajja najja ng'ono aggaddewo naggulawo ewaabwe. Naye omanyi omuntu okujja okukola ebintu ng'omutunulira bw'oti nga ne bw'omugamba kikyokola akwekalizaamu bwekaliza n'ayingira ennyumba. Ate buli wayingira ennyumba zaabwe abaako ebintu byajjayo. Naye akasajja kano lwaki katumanyiira? Omwami teweerabira agenze wa chairman okuloopa ensonga eno naye nga bamusekerera. Kati kumba ajjanga eno n'anonayo ebintu ye n'abitwala n'abikozesa ewuwe. Bano bakima amaziga bwe basanga gaweddewo omusajja agakozesezza. Ajja mufumbiro ssebo n'anonayo n'enku. Olumu afumbira eno n'emmere yaabwe ku kyoto agijjula. Kati ono yakwata ensawo ave wano. Omwami akomawo onamuganza enkomi n'etamiddwa. Weetamiddwa ki? Omusajja ono antamye nze kangende mu bazadde bange. Nedda. This neighbor of ours, ono neighbor, our own house keys. atandise okutumanyira kuba n'ebisumuluzo by'ennyumba yaffe abirina. Akozesa ebisumuluzo bye naggulawo ennyumba yaffe. That door. Kirabika alina ebisumuluzo ebirala ebigula oluggi luno. Ekintu kyakoze nga mulaba. Own house. Agula ate ennyumba eyaffe nga mutunuulidde. Our food flat. Ffe n'akwata emmere yaffe n'agitwala. House. Mu nnyumba yaffe ebyaffe n'abikozesa nga ffe tusobola kgenda mu nnyumba ye. Lwaki tawa nnyumba yaffe ekitiibwa? Ono ava wa chairman tamunyeze. Kati omukazi anoba yamugaasa okulinde. N'ensonga ngenda gikwasaganya. When you told me that you're going to the chairperson, I had to sit there waiting for you. Okimanyi bw'ŋŋambye? He used my own bw'ŋŋambye nti ogenda wa chairman n'ensigala ano nga nkulinze. Akozesezza ebbafu yaffe n'anaabisa ebigere. Even poured milk.
anjiridde amazzi golaba omusajja oyo kati tannamunyumiriza nti amukubye omuku omukambwe bekambi malirize omukyala yagala kunoba ngenda mutema ogenda kukola mutemi awo nunire omusajja omanyi abakazi bwalaba bbawe ng'alina ekikolwa ekyobuzira kyakola amanyirawo nti yafuna kati agenda okwata jambi yakumba oli naye afuluma yafuluma nankumbi abaami n'abakyala enjawulo wakati w'ejjambiya akasajja ne kawaga nja kukuba omuntu embazzi mukwano mumalirize yali eri tumumalirize babiri nedda tetusobola mumalirize babiri gwe musajja mumalirize you are the man of the house kumbe is the man of fear abalaba baagala okumuzanyirako omusajja ono ngenda omugulira obutwa bw'emmese newe tuba tugula obuswa bw'emmese tugende waliwo emmese ennene yenkana embuzi soba tuwe obutwa bw'emmese nga bukambwe tumutenge emmese tumuteere obutwa mu mmere kati kankulage kuba kati kyendabye bwejangu tofaayo ne baddamu ne baggulawo ennyumba alengera firimu egenda mu maaso yitawo olwo ne luziba tebayogera ne bamulirwana tebakwatagana naye buli kaseera embeera ebasobedde kati mune ku luno baasala bagende mu nnimiro anti ataakole n'okulya toolye baba bagenda oli n'afuna ekirowoozo kati nga tayingira akasaka ono atambula agenda okyusa amaaso nga munne tamulaba kati si kwe kutandika okwebuuza waakutte ng'amuyita ayita agaba mukwano oliwa ko nti jangu ndi eno izorore nantamba jangu eno munda eno ndi mukasaka namuga yongera okkirire mwano katono ayina waayingiridde akasaka ayingidde akasaka omulundi ogwo kati ate ono bw'atunulatunula talaba nakkubo katonda wa talaba kkubo naye oli ayiseemu mu kasaka kwekanoonya ne waayise talaba n'asala waagoberera eddoboozi kati kumbe eno mu kasaka munda waliwo akeererezi kwegamba waliwo baddeko mu kasaka naye nga tewamera muddo naye nga weetooloddwa ekisagazi ng'abantu abali ebweru w'akasaka tebabalaba kati nga mugajangu olabe nsooka oleete kikigwe leeta naawe oyagala kunjevuna bannanga abantu mukola omukwano naye temulabangako omukwano gwa ddala kati guguno nga mugasooka olindeko zibiriza nina surprise ki ayagala muwa surprise ladies and gentlemen omukyala ng'azibiriza omukazi omugazibiriza n'azibiriza aba akwesigamu ng'azibiriza ayagala muwa surprise ono kye yakola ng'amutegulula kano akaleesu ng'amuggyako akaleesu babadde bakutte akaddeya ke banaaleeteramu emmere kati nga mugatunula nga mga hikaransi tula wansi kwa nini yo nataka akaransi ikaransi nyowe kati oyagala kikati kumbe jategedde dda ikaransi atogaana okuikaransi wayemerera igulu we ikaransi izankuhereze emineke gyawe abwoli nga tamuteeka wansi aba yakamuteeka wansi kumbe bwe bazudde akasaka gwe bananga agaba omukyala nadduka amulese munanga kibadde kirooto ogenda ova mu kirooto ebyekirooto omukyala kiki mukwano obadde ki ye man of the house
Ayi bojo ekiroote ekibadde kizze. What was it, Pascal? Kiki ekibadde ekiri? Abadde ayagala kusumulula mineke. Emineke giganye. Firimu egenda maaso. Weetegereze tunuulira. Ekibuuzo kiri nti kiki ekiddako? Tuutuno bamuwalulidde mu kirooto nga bamulemesa, ate nga mu kirooto omukwano gubadde mungi. Omanyi omukwano gw'omu nsiko, abantu mukola omukwano mungi naye bwemba temufunangako omukwano mu nsiko, mu ttale eyo mu bisagazi mu lumbugu, ate kiri kiba kirala. Kakati munnange, omanyi omuntu okuloota ekirooto, jjukira babadde bagenda mu nnimiro kati neera bakeera okgenda. Bino si birooto. Kati waliwo eyabeetegereza, yeetegereza bano bagenda. Muwala nga abatunulira abalaba bagenda. Abalaba nenoono abalaba ayina entunula tetegeerekeka. Omanyi okubanga bakirira mu nnimiro. Waliwo omuntu n'ofuna ekirooto, ekirooto ne kifuuka ekintu ekyaddala ne kijja. Noba nga walootako ekirooto ne kijja kiba mu bulamu. Kati bino ebyokugenda mu nnimiro, ono atandika okwetegereza mukazi waabawuwo naye ng'alinga ataliwo. Bulijjo ng'omulaba amwetegereza amubigulira nnyo, mukazi abigula. Bannange nno n'abakyala abafumba obukodyo abaami bwe batereeza bubaawo. Tobeera awo gwe kulwokuba buli kaseera bbaawo oli naye olowooza amufuna byaggwa. Buli kaseera muyiyize. Agira n'atambula abigula alinga eyakamulaba. Kati bazze okusima muwogo. Kati nga mugaa sooka onnyambeko akaleesu kaako mbadde nkaagala. Sooka okwata akadeeya. Omukazi tamanyi. Yafunye ekirooto. Babadde mu kisaka. Kati sooka onnyambeko gundi. Ono atandise olugujuguju, mulimu n'abaami ab'ensonyi nga bw'aba abadde ayagala ogenda okwekimira ku tuzzi oba okubaako ekyokufuna. Kati leeso gyagaza akikwata ate naakola ki? Kumbe abadde ayagala kusabuukulula mbobya. Jangu onnyambeko. Ate nkuyambeko ki? Kati ogenda okukyuka ng'agaba amulaba. Agaba alazeewa. Amugambye amugambye jangu nyambe. Agaba amuwadde leesu yamuwa akadeeya, ono abadde asima muwogo agenda okwetegereza. Omwami tamulaba. Mukwano swiri jangu olabe. Omanyi we byabadde mu kirooto babadde batuuka amuyita tamulaba. Okola ki eyo? Kumbe gy'alaze. Sikeekasako omwami ke yafunye ekirooto. Kumbe amugajja nkulage waliwo surprise. You come and I show you. Oyagala kundaga ki? Nene waayita talabawo. Ayenda yingi. I want to show you something. Omuntu woyitanga ne woyita oba omuntu olina kubanga laba waayitira. Obanga musu olina okutamamuuko. Firimu egenda maaso. Weetegereze. Oli wa mukwano? Nga yayazeewo dda. Nga bwe yafunye ekirooto ne bannange. Ofuna ekirooto nawakugugumudde ne bakulesuuza emineke n'oddamu n'otandika ogezeeko. Okola ki kati obadde oŋŋamba ki? Jangu naawe ikaransi. Ndugaho. Ate nkulugeho. Jangu wano. Have you ever had? Wali onywereddeko kacaayi mu lumbugu? Kacaayi era bulijjo tunywera caayi mu nnimiro. Si byebyo. Kati lwaki oba gwe tubeera mugumiikiriza? Ne tugenda ewaka kwatwanoonya emmere wa omuntu olina okyusa enfumba emmere ettooke kifansalira. Emmere baba bagamba nti matooke temugalya katogo kokka. Amatooke ago mulimu abagalyanga amasiikeko, mulimu abagalya eminwe, amali amanyige, amatooke osobola okugalya obanga crisps n'ebirala.
kati ayagala kulaba nga okubonereza olugono aluleese mu nsiko aleese olugono mu ttale kirabe leka naawe kikoleko naawe mukyala ne naawe lwakitonda gw'omukwano ate bbaawo obeera omwetiitirira ate kati ani gw'oliba olaga omukwano kati nzijulira laba amaddu wuwe naye munange bannange eno ye Mothers Union oba kwegamba omukazi abakazi wamma abatuufu mulina okwambala empale 3 ku 4 kwegamba lwaki munno oba ojjulira munenva nga zaawoze kuno kwonna kukuuma mmere musaaniiko ng'ogisaaniise bulungi n'awuliriza akawoowo ekyo nno kibeera kiwoowoowo naye mu by'omukwano kaba kawoowo wetegereze firimu kati amukubye ekiwoowoowo wali owuliddeko omusajja gwe bagamba nti oba amukuba ekipale aba yawunga omusajja tebamukuba mpale bw'omukuba empale oba bamukuba ekipale kati n'asooka amukubiramu kaddansi n'afubuka eno akawoowo bw'amikisinga ekipale akiwulira nkatungulu kumba omukyala abakyale avezeemu ekigago azimu kanzije omukazi ne bamuyoola ku kirooto omukazi yeyadduse bamuwaludde omwami yadduse naye ndi musajja bamututte omukazi ntunule butumuza bamutwala wowe maama bakambwe kiringa mizimu kiki ekigenda maaso tabu kyeno bano bo bannaffe bamwagaza ki abantu emizimu gibeera n'okubanja gibanja tetuganya amabanja gabeerawo naye bano baba yatunula omwami ali mu kasaka atunula mukazi bamutwala alaba kati n'avayo yeekaza ensi neemanya etya eneraba etya ono ali mu nsiko mukavaali ba akangira eno vaawo leka muno erere gwe mulekaawo asooba gwe gundi omukyala bamututtewa kuwuuna kyokwo omukyala atwaliddwa ajja agoberera alabe tutaasa tutya omukyala tumutaasa mu mbeera yonna esoboka omukyala awulira enseko kyezo nseko kiki nseko kabaate nseko zirimu ebikana enseko kabaate ozimanyi esuuka esigadde uli bamututte omukazi bamuyisizaamu wowe maama omukazi bamututte bamuwaludde mulekeyeka obadde odduse kati naawe weerese ngambye muleke ne bamuta ne batema aboggodde ye mutwagaza kimwe baani engeri gye bagenze kabonero kanene okulaga nti giri mizimu ekibuuzo kiri nti gibaagazaaki kubanga obudde tebamanyi kiki kibamazeeko mirembe ne balabye emizimu ejja ddala omuzimu tegusobola kuwalula n'osigaza amaanyi ono aweddemu ayenjebuse kati baamuwalula akasajja kano ne bakasanga tukadde ebbali kalina engeri gye keeyisaamu kabayisaamu sooka olindeko kati sebo keefuula akatabalabye naye kakyuka kati batandise okkatya oba kekabaleetera emizimu olaba engeri gye kabalabamu gwe lwaki kabeetegereza bati lwaki kabalaba batyo lwaki nako kennyini mu kubeetegereza kabanga akabawunyiriza obuwunyiriza kasembera webali wennyini kabakeberanga akabanoonya kaliko kikko naye ne kasemberera ddala we bali kalinga akabako ng'olusu katwagaza ki
Kagala twongera bulogo. Ne kabawunyiriza. Nze nkasima engolo. Kayina kikatategeera bulungi naku. Nga keeyongerayo. Tuve wano. Ettaka lino baaligula n'eryebika lyaliko ekizibu. Akasajja kakali keeyongeddeyo. Efirimu egenda mu maaso. Ono ng'akwata mukazi we ng'atandika kuwembejja. Ebintu byeyongedde batabukako omukazi baamuwaludde. Yakwatiddwako emizimu ne kimuwalula. N'amaanyi gaamuwedde. Owulira otya? Olungiko naye mpulira sirina amaanyi. Yakiti amaanyi temuli. Amaanyi. There is not. Amaanyi tewali. Amaanyi gagenzire kyali. Amaanyi gabulamu. Kaakati ogenda okwetegereza. Omusajja alabika yeye. Lwaki naye atukola ebintu bino? Lwaki? Alabika atukola bino ebintu byonna agala tugoba ku ttaka lyeddize. Naye nga alabika yali baguza. Ettaka yalina ddene oba yabaguzaako ekitundu. Lwaki akola ebintu bino? Kwe nange kyembadde neebuuza. Omusajja alabika mulogo. Oba lwakuba tubeera mu kompawundi y'emu naye. Ennyumba y'abano eri wano n'ey'oli eri wali. Kaakola atya byonna byakoze ebyekirogo. Gwe omulabe we twaviiridde eri ng'atuunyiriza nga mbwa. Tetugenda kuva wano. Akola atya akola atya. He wished to the extent of coming to us. Maybe he wanted to take you away from me. Ekyo kyonna ekintu kyakoze adagala kunjawulako naawe. I bought it with my own money. Zino ettaka lino ligula na ssente zange. Let me get you some water and you can kankufunire ku mazzi. look for a way to fix this. Munnange oba onaabeko oba onyweko. Tunoonye engeri y'okumaliriza bino. Amaanyi gatuuka ne gakuggwa. Omanyi oyinza okubeera awo n'olwana. Ate ettaka lino abantu engeri oli gy'abanga ssente azikoze mu bulumi oligula. Kati ebiseera ebisinga aba tayagala kulifiirwa. Kati aba asobola okukola ekintu kyonna ekisoboka okulabika nga abaako engeri gy'alwana. Kati musajja mukulu wuuno we twatandikidde wano teweerabira. Embeera bw'etyo bwe yali yasajjuka okutuuka okuba nti yali mu kkubo ng'atambula ng'ali ku ssimu kwegamba anoonya ekintu kyonna ekinaamuyamba. Omuntu yenna kasitoba ng'oli wakati mu kusoberwa ekiddako kuteeka kibuuzo ku buli sentensi ennene gy'oyina. Lwaki bino bigenda mu maaso bwe biti? Kati oba olina okunoonya ekiddako kuba kunoonya. Naye era bagamba munoonye mulizuula, mutunule muliraba. Kati mu kkubo we yayagala okulabika nti yeetaawululiza yakojolera mizimu. Emizimu gyali gitandise obbeyolekera ddala. Emizimu gino gyali gyavaawa. Omusajja oli yagisindika nga bwe balowooza kubanga gyatandikanga obbatulugunya. Okusooka bwali bubonero obuteetegerezeka. Omuzimu gwamukwata gusooka gumugwa mangada bulimaawa gwamukwata bamusuna kibooko ku mugongo. Kibooko zaali mpitirivu. Kibooko teera kibooko zaabwe nze tukwongere mazima ga Ruhanga. Baamuteera kibooko, baamukuba kibooko n'adduka. Baamukuba kibooko n'adduka. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Weetegereze, tunuulira.
omukyala abaalika ogenda okwetegereza akasajja kali mu bitooke kali mu kulya bikajjo n'emizimu giri egibafubutula. Kakati omanye ekintu ekisooka gwe kyosooka okufuna at first glance, omuntu abakolako obuntu obusolosolo bwe mutategeera bw'atuula mu bitooke n'atandika okulya ebikajjo n'emizimu egibatawaanya, omanyirawo nti alabika yagisindika. Kubanga bano emizimu gibayisa bubi, ono lwaki asowola busowozi najjo? Ono yatusindikira emizimu. Batuula ne bateesa baabano bali mu paalamenti mu kakiiko katudde. Kwe kufubutuka n'adduka, yafubutuka n'adduka. Ettaka oyinza olyagala naye olina wootuuka ne likulemera n'olivaako. Omwami yagambye tebava ku ttaka. Kati omukazi agenda okudda omuliro gundi bubi, unaawanisa ebigulu. Kiki ekyatuuse? Yabadde ali mu kkojowa, yabadde ali mu kkojowa. Kati ayambadde nakasigundi Yesu awulira omuliro gumuli wansi, baamugemye mu bulimaawa, baamukutte omuliro gundi bubi. Omuliro oba nteekayo ku bbalaafu naye nfa. Yayambadde sikaati, ali mu leesu, ayise empewo naye n'empewo temala. Ono n'amuyiwayo amazzi ku ladiyeta. Muliro okubalagala alinga aliko kamulali. Kati oli otya? Siyinza kugamba nti bulungi. Tewali bulungi bwamu maama, tewali bulungi bwamu. Ebizibu byeyongera, ebizibu byeyongera. Efirimu egenda mu maaso, weetegereze, tunuulira, weetegereze, tunuulira. Tuutuno bali waka, omumanyizi n'asembera najja anona amazzi aganonanga mu pipa. Kati agenda okwetegereza akasajja kajja okima amazzi nga tekagabasabye. Yakalaba nga katudde n'emizimu, awuli agala katuga lwakuba kayina emizimu. Amazzi gaatakima, enkuba erwawo okutonnya. Omusajja ono naye amazzi gano gayonoona nga si yagakima. Akamanyiiro kano kwe gatekasuse, baamutunuulira. Ono n'akwata ejjambi ya mumalirizi, amaliridde amuteme. Olwaleero agenda mumaliriza, olwaleero asazewo amalirize mumalirize. Tota muntu muteme oba ensingo omulundi gumu, muyuze. Aba agenda muyuza, ne wabaawo abasembera. Bannange oli otya? Bannange nga tusanyusa obbalaba, sanyukidde ddala munnange. Kati waliwo omukyala ate ayingiddewo. Munnange webale kuuma waka wantu si wabi. Otyo ewaka nkuumiddewo ddala era tewoyinza kujula nti siwali aliwo sikia. Namugamba munnange olabiridde bulungi awaka w'omwana wange. Ono n'atyamu. N'agamba era ennyumba eno nagiggala lwakuba ekiyungu ntero kikozesa. Wulira emboozi. Kati muno olundiramu n'enkoko? Ajja nali nnundiramu naye kati sikyalundiramu. Ewaka yasibawo kuba yakatambi emabega. Olaba omwami ono okujja nga asibawo, bano ne beebuuza lwaki aba abasibirayo. Kati omukyala azze ate alinga ayina akakwate ku kifo kino, era amwebazizza okukuuma n'okulabirira ewaka wa mutabani we. Weetegereze firimu bambi, weebale okukozesa maanyi mu mbeera bwetyo. Bantu tewabadde wabi ng'amugamba nti munnange ono ye mwannyina wa mutabani wange omugenzi.
Oh bambi nti munange mutabani wange wagenda okufa ng'ono muganda waali bweru era wakomyewo nambeera bubi nnyo naŋŋamba tujje tule mutabani we muganda we yagula kuba muganda we nze namugamba oli we yafa twamuziikayo ku ttaka lye yali yagula kuba ettaka lye bambi yali alyagala nnyo mukuligula ate bw'afa ne ŋŋamba lwaki tetumuziikayo kati azze munnange amuyiweko ettaka azze kumuyiwako ttaka muganda we ye yalina nnyini ttaka yafa yakaligula kati bano ne basooka beewunya obunnanfuusi bino byonna bikolwa byakutwefuulira kwagala kutugoba ku ttaka yayongeddemu ekirungu ayina ne baleese bateekewo katemba kati bawulira baagala kuyomba ne basooka ne baleka abasiru bano basooke basirwale bulungi then balyoke babatabukire munnange genda omutwaleyo kuba buli wenda bakumalalo g'omwana wange nenzijukira ennaku neeyongera okunnuma engeri gye nnina ne sukaali n'alinnya muntwalireyo ayiwe ku muganda we ettaka ng'amuyisaawo amutwala emmanju gemalaalo weetegereze maama ng'ajja atuula wali yazaala nannyini ttaka kati weetegereze ono alina kyeyatuna agamba owaayi kiki ekigenda mu maaso kati bw'atunuulira omukyalo ono atudde naye alinga amumanyi kati alinga amumanyi akukakwate kati nga bamugamba wano y'ono muganda wo bali banne be balala be yafa nabo mu kabenje abalala banne be yafa nabo mu kabenje bonna baabaziika wano baali ba mukwano nnyo era tebaayagala baawula mbu baali ba mukwano nnyo era nga bakyali balamu baalinga tebaayagala kubaawula yawula ne mu kufa tebaabaawula baabaziika wamu anti baafa lumu ono kwe kutandika okukaaba muganda we munnange oyinza okusiibula omuntu bino bye musiibula abantu nga bagenze bweru n'omusiibulira ddala n'otamusanga yagenda okudda nga muganda we yafa baali bana ono yabeerawo wano ngenda kubeerawo ntya wootali ani agenda okulabirira maama wali oyamba ku maama waffe munnange kati ate wuuyo n'olabika ng'ogenze bw'otyo kati otulese ffekka munnange otulese otya lwaki walina otuleka bw'otyo labe maama ali enaakaaba omwana wange yafa nnyo ekyana kyange kyafe ekyana kye kyafa kitya omulasita maama omwana gwakaaba sibe bana sooka olindeku omwana wange nga yafa nnyo firimu yiino yeetegereza omwana wattu mwana ku nsi ow'omuzu munnange n'ofa nga tondekedde muzukulu mwana wange omulamu mufu omufu mulamu kati obadde okimanyi nti nno ono maama alabika talaba bantu bano bo babeera bamulaba allahu akibaru basembera balaba ono anigwa tabalaba kakati bulijjo omusajja ono omupakasi kwe kujja ewaka wano abadde yasigalawo ng'alinga keyateeka ono yafa era maama ye mwana gwakaabira kyovulaba oli abadde ng'akozesa amazzi nga ye tamanyi baani bakima kumbe emizimu gye gigaleeta ono n'azuuminga bano ne bata abalamu bafu kino kibeerawo kitya lwaki tebakyajjukira kyova olaba omuntu obeerawo ne bakusindikira omuzimu gwa jjajjawo ne gukutuga kubanga omufu bw'afa alabika aba takyamanyi baaluganda be yaleka abalamu kisobokera ddala kati ono abadde takyajjukira nti ono nnyina era omusajja ono bulijjo abadde nga alaba ebintu nga tabitegeera olumu n'akwata n'enkumbi ng'ayagala kulwana kumbe ng'omuntu muggwe instinct zibaamu yali ng'alina byawulira kwegandowooza naye okwata enkumbi okwagala okutoba ng'alowooza waliwo ekigezaako mulumba kumbe yalinga ayina byawulira naye nga tabiraba be bantu bali ebbanga lyonna abadde nga tabalaba ono akaaba alaajana
abafu bakakitegeera kati nti bafu n'emizimu gino ne givaayo okulaba ono bwakaaba emizimu gino be baani bano basembera batandise okukiraba ndekirabika balina kye bali bulijjo kye batamanyi bulijjo kye balowooza ndi waliwo emizimu gye badduka bo bennyini bebadde nga bedduka bo be babadde nga entiisa yaabwe saagala kyogera nti omuzimu gujjukidde nti oli maama waagwo ono muganda waagwo omukyala n'atunula Rosella Awol, original names. J.J. Bassman, original names. Overstayed is the movie. Bwebatunulira emizimu giri tebalaba nsonga lwaki baba balina okutya. Bano balaba oli akaaba yerererere kyokka nno ye tabalaba. Emizimu gisobola olaba omulamu naye ng'omulamu talaba kuba ziriza embuyaga. Ono ye yakujjanga okugira n'ajjawo omuddo bulijjo babadde balwananga beerwanyisa ne baseeteeza amalaalo naye nga yina kyosensi weegali. Mwana ono yamugamba mbu baafa kabenje. Ono n'agamba nti nnyina bulijjo yamugambanga nti ki tolina kuvuga ndiima. Naye yalinga avuga endiima baafa kabenje. Akabenje kajja katya kati lunaku lumu baali ku ppiki baali ba mukwano ono ne banna abalala basatu n'omuwala gwayagala batambulanga bonna kati baba bagenda basanga maama ababuuza kiki nga mutisse kabindo kati ng'amugamba erabidde kye naggambye n'agamba nti leero bwe twagala okgenda ewa ssentebe balina okgenda ewa ssentebe okulayika ni bajjayo endagaano yaabwe n'okwasibwa empapula ezikwatagana ku ttaka lyabadde aguze. Omuvubuka okkola ennyo n'ogula ettaka akabonero kanene okulaga nti osajja kula. Maama n'asanyuka nnyo. Omuzadde yenna abayagala nnyo omwana waabwe wa buvunaanyizibwa. Leero tugenda maama era otusanze gye tulaga n'emikwano gyange gino yagitika ku pikipiki balina obeerawo ng'abajulizi omuteekerako emikono kuba omuntu aguze ekintu ekyamaanyi bwe kityo oba olina okuba n'abakubeereddewo baani abaaliwo. N'agamba era mikwano gyange bwe bano bengenze nabo naye nga muli bangi nnyo ku ppiki lwaki buli omu takutte ye. Ebintu ebyo si birungi munnange. Ppiki ekutabukako okutabuka n'eryoka ekutabukira. N'amugamba maama kankubulire bano mikwano gyange naye tuba tulina kutambulira mu bbaafu emu tebaatwawula. Bano baagalana nnyo ba mikwano nnyo nga baagalana nnyo era nga buli kimu bakikola wamu nga tewali abaawula era ne babeera mu lugendo afazaali batambula nga bali wamu nga tewali abaawudde. Mugamba nkulireko mugambe mutumide naye ankubire kale nno ng'amugamba nti kyamaani omundabire naye mugambe endudde muwuliza kyonna kye muba mutuuseeko kyeyamaani mba nina okwogera naye. Maama ng'abakuutira naye ng'abaga babeere beegendereza nnyo kubanga munnange batisse kabindo. Ono yalinga ayagala nnyo vuga pikipiki yalinga ayagala nnyo vuga pikipiki. Kati nze kaŋŋene maama nno n'endagaano yange ntandika okuba nga nkolera ku ttaka lyange. Ne girlfriend we yatambulanga naye kubanga yali ssaawa yonna ayagala kutandika bulamu. Omuntu yenna bw'okula mu maka ga kitaawo babazadde bo olina okwetongola. Munnange pikipiki nga bagenda omwana ng'akwata piki essanyu eringi bagamba essanyu eringi lizaala amaziga. Mu bulamu omuntu si kibi okubeera excited naye excitement ebiseera ebisinga kitegeeza we lindirira ekiddako. Kati yasabula piki ne bajja nga bawanika emagulu essanyu libatta baba bano bakkiridde bajja bawaga bwe bamugaa gyongera omuliro ne bagireeta. Akati mu kugireeta jjukira baliko bana emabega ezitowa bagenda otuuka mu koona neralambala eralambadde waliwo yaliwo nemukanyuga wawe tulaba nti emmotoka egoya naye piki esunsula. Akabenje ke baagwako omusaayi ono yamunyiga
omukyala ejjembe lyamwetugga. Emizimu nga bulijjo gyawukananga n'emibiri. Baafwa. Ogenda okwetegereza bw'omala ofuuka omuzimu ebyensi byonna oba tokyalina kyokwatagana nabyo. Ebyensi biba bya mubiri. This cannot be. Kino tekisoboka kuba. Balaba emibiri wansi wali. Kituufu kibadde. Tugenze tuli bagenzi. I don't believe this. Kino sikikkiriza. Yagaana okikkiriza. We have to love each other. Tubadde tetunaakufuna mukisa kweyagala kimala. We have nothing to do about it. Namugane tewali kye tuyinza kikolera. Nedda. This is not true. Kino si kituufu. Agaba. Kituufu. Suma Benda original names. Tetukyali balamu. Bagenzi. There is nothing we can do about it. Tewali kye tuyinza kikolera. I still have to love you. Akyamwagala. Each other. Jukira mu kufa waliwo kye bayita crossing. We have just Omuntu okulosinga okuva ku luyi olw'abalamu okudda ku ludda lw'abafu. Era wabeerawo ebibuuzo kajojijoji abaakulinze. Oliriza. go back. Wabula ono yabagamba omuntu nga tannasala wakati awo waliwo olusalosalo eyo booda kye bayita no manizirandi toli mulamu toli mufu naye wakati awo emizimu gisobola okusigalirawo. Wabeerawo ekintu ekireetera emizimu okusigala nga gikyaklinkinze oba clinging on the side of the living. Emizimu gikyasobola oklinkinga omuzimu ne gutawaanya abantu naye nga gwagaana okukulosinga. Kakati n'ekiva ku nsonga ebiseera ebisinga ebeeranga nsonga ki ebeeretera omuzimu ogwo okusigala nga tegukusaze tegukulosinze bakiyita dwell ne gusigala mu nfu. Kati yajja okugamba maama ku kino ekyali kibadde bwe bakitegeera nti bafu bagijjukiza emizimu banne waabwe be baagiwa amagezi. Kyova olaba ono bwe yagenda ewa Chairman amubuulira ensonga, Chairman yasigala ku ssimu. Yalowooza nti ono yalinga aseka byamugamba kumbe oli Chairman yali ali mu kulaba ka sinema okuva mu Bambala Studios akanyebwa kajjajja. Kati oli yalowooza nti oba azalayo ebigambo byamugamba. Omusajja ne bwe yajjanga n'akozesa amazzi gaabwe n'alyoka amukuumulira omukka ogulimu ekigagi. Yalinga tamulaba. Byonna bye baayombanga baalinga tebabalaba. Baayagala okumutema. Kumbe nono naye yalinga awulira ekintu ekisagambizirizaawo. Paka yawuliranga enswagiro naye nga talina kyalaba. Yalabanga blank spaces. Neyeewuunyanga oba kyali ki. Yalinga ayagala kubaako ekintu kyatubano nakyo naye nga oba andabye bubi. Yalowooza alabye bubi. Jukira ono yalundirangamu enkoko n'atwalayo ettaka abikke kalimbwe. Kati byonna ebyabeerangawo baalinga beebuuza byaki. Emizimu giri mu overstay. Baaba wakaseera batwale akadde okubanga beeyagala omukwano ale ne baagala gukola mu ntandikwa ya bulamu bulala. Kati yessaawo okkirize bannaabwe be baafa nabo namugaa kyabaawo. Baakakitegeera kati bulijjo balowooza n'engoye bakyusa. Mwalwawo oyo overstayed. Emizimu we girwawo ennyo nga teginna kulosinga gitandika kwonoona. Buli we giremera ennyo to cling on the side of the living kitegeeza creating a disturbia. Kati bano bulijjo batawaanya babadde nga balina bajjukiza beerabira nti baali wano kaseera katono. Abantu nno gwe batwe bajja ku nsi ne beerabira nti waliwo akaseera katono era nga akaseera ako akatono ke balina okukoleramu ogwo omulamu ogwabaleeta
wabula batuuka wano beerabira ne bano beerabira. You overstays, abantu abasinga mubeera mu overstay. Kakati ono omwami ge maloboozi ge yawuliranga era ne wano eyaleese ono alime ku bijjo bayiweko ettaka yatandikanga okulira amaloboozi. Yalowooza abafumu baba boogera bwe mutyo mubeera mu nsi nga mutambula n'ogamba nti weekanze jjajjaawo. Owulidde jjajjaawe yafa nga akuyita. Wabeerawo emboozi ebeegenda maaso mu nsi y'abafu, tebatera kubabeera wala. Naye ng'amakulu ga byonna abantu bwe mutyo we mujja ku nsi nga muyina mission oba ebigendererwa n'obutume okujja okutuukiriza ebyo ebyabatumwa. Bali bajja lwa mukwano naye kwegamba ne balemerayo ne babeera mu overstay. Mukimanye nti temubeera mu overstay, mujjukire ebyabaleeta akaseera kaali keekaako era kwekwate ku bannaffe babe nga beeyongerayo. Wabula ono yatyamu bannange okulira omufu ng'ayogera kitiisaamu. Tetujja kusukkako awo, tubagala nnyo abankuumire.